tubaniriza abalabi mwena abali ku Grosh TV. Saawa zino embeera bwetu eri ku mukolo gwa muwala Pr Yiga. Embeera bwetu bwetambula. Tubaniriza mwena abali ku Grosh TV. Muwala w'omugenzi Pr Yiga agenda kubanga ayanjula olunaku olwaleero era nga tuli mu kifo kino olunaku olwaleero era nga abantu bangi nnyo abazze wano. Embeera bwetu bweyimiridde. Saawa zino enteekateeka bwe ziri era nga abantu ab'enjawulo mu kifo kino weebali. Tugezaako okulaba nti muwala w'omugenzi Pr Yiga agenda kubanga ayanjula olunaku olwaleero. So embeera nga bwe mugiraba bweti bweri. Abantu ab'enjawulo baatuuse dda era nga baakalidde dda. Saawa yonna abako bagenda kuba bayingirawo. Abantu bwe bali banekanekanye dda nga bwe mubalaba wansi awo. Tuli live wano, genda mugenzi wansi awo subscribinge olikinge ate era osharinge. Bingi tugenda kubanga tubikutuusaako. Embeera bweti bweri, enteekateeka zigenda mu maaso. Muwala w'omugenzi Pr Yiga agenda kubanga ayanjula. Era we twogerera abantu abasinga bakyatuuka butuusi. Embeera etambula ya ddala bulungi nnyo. Genda mugenzi wansi awo osubscribinge era nga we twogere essaawa zino abantu banekanekanye dda, bazze dda ku mukolo era nga bangi beetabye dda. Hello. Genda mugenzi wansi awo osubscribinge. Embeera bweri tugenda kuba tukutuusaako omukolo live. Abantu batuuse dda. Embeera nga bw'ogiraba bwotyo bweri. Tuli live wano ku Grosh TV. Tugenda kuba tukutuusaako omukolo ogwo live. Embeera bwetyo bweri. Genda mugenzi wansi awo osubscribinge olikinge ate era osharinge. Tugenda kuba tukutuusaako omukolo gwa mwana muwala Diana agenda kubanga ayanjula omwami we olunaku olwaleero era nga kyandibadde kya ssanyu nnyo singa omugenzi Pr Yiga abaddewo n'alaba omwana nga atuuka ku makula gano. Embeera bwetyo bweri. Embeera bwetyo bweri. Batuuse dda. Abantu banekanekanye dda. Tugezaako okulaba nti twasaganya ekintu era nga bw'olaba embeera bweri. Gwe wenna tuli eno tuli Magere omukolo gye gusinzidde okuba nti gye guli era nga abantu batuuse dda, abantu ab'enjawulo. Right now tulagako ne DJ Bashuyo agenda kubanga naye ekiti agenda okubanga atuusaako news. Ekintu agenda kuba akikwasaganya. Embeera bwetu bweyimiridde. Tuli Magere ku mukolo gwa muwala w'omugenzi Pr Yiga Augustine abizaayo. Weekuumire bwekumizi ku Grosh TV. Embeera yonna ogenda kuba ogiraba.